Alright, omuyimbi Gravity Omutujju yafulumiza akayimba akapya ngera akayimba ke yafulumiza Gravity Omutujju mubuuze ddala akayimba kano yakayimbye atamidde yakayimbye abadde ki yakayimbye amaze kunywanja gaso katusabe ekintu kimu Gravity Omutujju aberenga akwata essimu. Hello Uganda omutemu wuyo yo Uncle Gravity wasizo otya ssebo steady storage ndi fit ontegedde anono meremenya storage meremenya kyekiriwo kakati obutakulisa waliwo akayimba kempulidde ke wafulumiza akanvudde okundwisa lwaki osandwisa waliwo akayimba baba tayito njerabidde akayimba tayito lwaki ogyerabira nedda njerabidde bwerabizi ekyokolo ase ekyokolo waliwo akalala akapya ka brand new omunyo katonda wange bakayita omunyongo bakayita batya bakayita omunyongo kati kankubuuzeemu taata onansonyiwa ne mbadde njagala nkubuuze nga seesise namu teweesika mbuuza kati akayimba kano wali okayiiya wasooka kunywa mwenge wasooka kuba musada oba wali otamidde simanyi omunyongo aba munyongo nedda era bwe kaali kayiyizibwa just munyongo ebeera tribe banyongo babeera ggulu abanyongo b'eggulu era nasazewo nengusuulawo omunyo kati olina ennyimba gye wakiyimbye otya olina ennyimba gye wakiyimbyemu awo omunyongo w'eggulu nabo omunyo naye nga teruwemula bambi temweraliikirira luyimba omunyo kati Gravity sebo akayimba wakatadde gyekaali oba tonabakata akayimba gyekaali buli omu akanoonyeeko omunyo gwe just otekamu buteesa ekyo kigambo sobola kifulumya mukama gwe just otekamu ekyo buteesa muteesa kigambo omunyo oba ogutuuseeko naye Uncle Gravity sebo nange lwaki tonjiyizayo ekiyimba kuba kati gwe oli musajja nze njagala yimba ku byoya ebyensenene ebyaki nze sifuddeyo oba nyimbye kubya just njagala nfulumye nange akayimba nga bakayita byoya kuba kati tujja kakola naawe emmeremenya alongside omutujju ebyoya naye kati Gravity singa otegeka essaawa zino concert ng'ogenda tukuba nnyimba bbiri kale katugeze concert ng'ogibasingidde ku nnyimba bbiri kyokolo ne kana akayimba kakapya kati concert eyo oyinza gituuma linnya ki ninayo n'akalala akajja bakayita ennyali bakayita batya ennyali ne naawe kati okola concert bakayita omuni omunyali concert yange y'omwaka ogujja oba mujja oba temujjamu abamanyi concert bagiyita atya Gravity bagiyita atya concert nina akayimba akapya bakayita ennyali sinnakata naye njakata then concert bayita gituuma omunyongo omwennyali omunyo omwennyali oba ekyokolo ku munyo Gravity onzise baya bulungi awe kino ekisajja kisirwera ddala olwo omusajja musiru wananga naye nga tegeeza nze bwemba ndi wa bulijjo guli wanjawulo oguli wanjawulo nga wa bulijjo oyagala kunkubisa tegeezeemu ogenda kunkubisa otandika okunyonyola bwoti oba ongattisa mwebale kubeerako omukulu yaŋŋanya okwebaza nezikambeebaza waliwo bwe weebazamu akatono n'ebintu bane muyimbi muto bambi mumpagire ngenda kati tandika okuba mami mumpagire oleko omuntu akola edduuka bwatyo edduuka ddene nnyo supermarket obanga tawunaga mami mumpagire kikakatako ng'okumanya nti wali bataddewo China town so edduuka ddene sente zo nosimbalira yimbi okubiriza abayimbi obuteebaza abafaani babayimbi bakimanyi kati oliko ne bibyo okulu ng'akogerako
Kaliwa. Bami mumpagire. Nakayimba kange akapya. Bebe Pulsali kona yenga atandika. Ngamba kweno leo. Ate rabo bole vuchotuka kati vuchotuseko nawe Sichogera ngako kachambao. simanyi. Okujja ko bwe manchogera nange nirabe enkoppa ntino kujja bashimanyira buki kati ntibagambe buno obude kibakola. Nawe okwebaza kubeera muntu bulamu. Bali walina okwebaza gwe. Nawe okubebaza okukuteekamu obudde bwabwe okugoberera kibi. Anzisi tubeeyo ogenda kunkubisa. Nze nagaye gwogenda kunkubisa. Tubeeyo eyo. Tubeeyo naye nga buli muntu ali wadde mukola kyagala kibe kiri. Akisinzira kyagala otya. Kati nno abantu bakimu kati ali kyenjogera basobola kitegeera. Tino kati omwana oyo singa ajja bw'atyo kati waliwo n'abaana ajja n'akomentinga omusangako ekigundi nze gundi biki music nze kiki music kati nga talina komenti gyatadde nako oyo ate tamanyi nakuyimba kyokka nga ate alagayo muki Ye muyimbi. nga nalaga muyimbi kuna gavumenti byakumanya omusinga n'okukola ki Obuyimbi. endongo bagipimira awo kuba endongo tebagisa ku kkiro naye ate endongo erina invisible ranking nti bw'osanga omuyimbi n'omuyimbi omuyimbi buli omu amanya rankayi ekitegedde Bwe kiri. Bwe kiri. omwesanga bwe muti omwesanga bwe muti omanya gwe rankayi omusajja era oba ogiraba kiba giri okujja mumubuuzaako muzeeyi kiri kitya oba okuliviiri yajja kale akubuuze okitegedde era mu ngeri gy'abajja okubuuzaamu gy'omanya nti nno kituufu badde sinatuuka kuvimba era ezo emboozi z'owulira enkeera waalo omusajja abwe akoze bwe buti nga ki kwesaakola nka z'abasajja balala amaanyi. All right, 106.5 energy here. We live at Fangon Forest here in Makindye, and we are to talk to the man himself, the president himself here beside the Fangon master, the Fangon god. Abana bakwa aka Chenda. Top 10. Top 10 Pro Max. Demigod. Top 10 yeri wani. Top 10. Yeah, top 10 Pro Max we yawo. So we here to talk about music and his life. Jabadde netutandikidde mpolampola eri ewala. So if you want to show mweyagala kumanya ki omwana yenna atandika abaana bangi mulabiddeko alinsi ebintu bingi naye leero azze akiyaringe byanaddamu si buvunaanyizibwa baffe nga bapresenta ye nga ye ekyo bigambo bye wo wenyini awo. So obadde okyangamba tugende straight into lockdown. Oyingidde lockdown yawo, strategy yo mu lockdown yali ki? Anti kati endongo ogambye nti endongo ebeera calling kati wakwa calling tebaawo bwezi kyotuukawo buki mutuuzi kati olina byoyita example olwalabanga firimu omale firimu ez'abashawulini dogo bwe bamunondanga omusa mushawulini tempo byeyayitamu n'emyaka otuukanagamba nti oyanga master yanga master mu shawulini tempo nga wakujja ku street ezwero nali wakolanga go chobele mufere mbeddo bumanyi nabo tukali bagamba katono yanga master mushawuli tempo mali abayisemu benji kati mu ndongo n'endongo netuka nekiza nti no yanga master ndongo yekikiriza obola siba fanize nakiriza ndongo wavuna ndongo music kati twali singa music kuti abadde muntu music yeyogerera nti kati goli kwelo lebe just bomboliriza wendongo kiba kimuleka. So oyingira lockdown yeyo luyimba ki wasooka okutamu lockdown ng'etandise? No, biri yonna wayimba neŋŋamba lockdown ng'etandise olina oluyimba lwe wasooka okuteeramu awo mu 2020 awo batugadde watandika okuta oluyimba lwange lwalutaneeganyaza ndikolamu nga Ndego studio kati that's kati on the process and then we